wawulidde ensonga za munnabyabufuzi munnaffe omugenzi Honorable Ssegirinya Muhammad. Abaana batwala 9 bakomezaawo 3. Yo nabadde ndi ne mukulu Alex Lwemba ne muganti wange gwe wenyigidde mugenda kukebera abaana b'omugenzi nangamba nti ng'abantu batandise okufulumya mawulire nti Lwemba naye yeetaaga kukebera DNA ku baana abataano abasigadde. Tulabire ddala nti bwe yatwalangayo kasukaali n'omugaati ng'omugenzi ali mu kkomera ebintu byali bwe bityo. Kyajja yagambye nti tekyali bwe kityo era yali tayinza kulya lukwe mu Honorable. Ensonga zino eza DNA ku mukulu Ssegirinya ozoogerako ki Honorable? Bannayuganda tulina amaalo. Buli kintu kye tuwuliriza tukitinkiza ne tukisussaawo. Yes. Mukulu Kwezi ekintu ky'okukebeza abaana DNA kya buseegu, kimenya amateeka, ate si kya buntu bulamu. Omwana omuto aba muntu. Yes. Gojjawo obuyinza obukwata abantu 9 nga toyina konsenti yaabwe. Obazze waliyo checking nga checkinga mu ndiga. Osalewo nti zino zidde eno zino zidde eno. Simanyi lwaki gavumenti esirise ebintu bino. Honorable gwe oyagala tulera abaana batali baffe. Alaba. Abaana Kwezi fo obusiraamu butugamba nannyini buliri yabeera nannyini baana. Omukyala bbanga lyobeera naye naga omwana gwe nazadde wuwo, oyo mwana aba wuwo. Tewali kwebuuza. Tokkirizibwa ketta mukazi. Oba Megatron ye yayitayo ebyo biveeko. Tokkirizibwa ketta mukazi. Fo obusiraamu butugamba okugamba omukazi nti mwenzi olina okuba olina obujulizi. Obumulaga nti mwenzi. Ate bujulizi ki? Si bino bye tuyita mu mateeka the res gestai. Mateeka tulina kye tuyita res gestai, circumstantial evidence. No. Omukyala okumukazaako obwenzi olina omusanga ng'ali mu kikolwa. Ng'akajiiko katabula mu kikopo. Wuliriza, let me finish. Ate tolina kuba bw'omu. Mulina kuba 4. Bw'ojja odduka ng'oli bw'omu nkwadde mukyala wange mu bwenzi, mu busiraamu tukuba emboko 8. Oteeka okubeerako bajjama abalala 4. 3 ne muwera 4. Ate ne mumusanga ng'ali mu kikolwa. Kati baba tebeggalidde. Oyo mukyala aba mwenzi. Naye ate mu busiraamu neera tokkirizibwa ketta mukyalawo. Bw'oba ova okukola ogenda omulabula mukyala antuuse. N'atera okujja. Nsembera. Banaye ntuuka. Bw'aba alina ensobi gy'alimu agiveemu. Be basajja baffe abedda bwe baakolanga bajjajjaffe. Naye abasajja ennaku zino mutankudde ebintu ebitajja bayamba. Yaweerezanga akagaali ewaka. Nabamanya nti azze. Ye ng'akyali eri mu basajja banne. Omusajja ogenda n'oyendaguza n'ozunga mu kyalo n'ozaala abaana 20. N'ojja ku mukazi mu baana 3 azaddemu atali woogu n'omugulako olutalo lwaki olwo. Kugamba baakuyambye buyambi okubeeramu n'omu. Ono omwana omu naye muganda w'abaana 2. Ebyo biveemu. Ebintu bitambulira awo. Omusajja noonya ssente ebireke. Kwezi njagala okutegeeza. Mukyabonaabona nnyo. Honorable sinnabonaabona sinnabakebeza. Oba toyagala kwabika mutima va mu by'okukebeza abaana. Njagala nsooke nkutwale ku science eno ensonga ngenda gitemamu ebiti ebi 3. Ekisooka ku DNA nkutwale mu science. Ffe twakolako nze nasomako nga sinasoma mateeka. Nasoma kusooka kusoma physics na kubala. Bw'ogenda mu laboratory ng'okola experiment. Bw'oba ojuza mu table of contents. Buli column gy'oteekamu results oteekawo margin of error plus or minus. Kino nkipimye ekiri kiti naye nyinza okuba nkozeemu ensobi kino na kino. Mwe ki kye mulowooza nti DNA teriimu nsobi? Eyinza okuba nga erimu ensobi. Exactly. Naye tugabira abaana baffe. This is a lab experiment. This is a lab experiment. 300%. DNA is a lab experiment ekolebwa abantu asobola okukola ensobi. Chemicals ze bakozesa ziri expired. The chain of evidence okujja ku muntu omusaayi ogutuse mu lab nga lw'ensobi ekoleddwa. You disadvantage a young girl nagenya siwa Ssegirinya. Oli otegeera? Number 2. Gwokimanyi nti omukyala bw'akozesa omusajja. Omukyala oyo DNA ey'omusajja ono emumalamu emyezi egiwera 6. Bw'owasa omukyala leero nga waliwo omusajja gwe yeegatta naye emyezi 5 emabega. DNA ey'omusajja oli eba ekyalimu. Mu mukyala ono? Yes. Obadde okimanyi nti DNA is contagious. Osobola okukozesa omukyala oli n'ogijjayo ey'omukyala oli n'ogiteeka mu mukyala wo w'ewaka. Mbadde sikimanyi. Gwe tolabangako bafumbo baludde wamu ne batandika okufaanagana.
kyogamba DNA ebagenzeemu mu mutwe onalibuleka kunzisenteko DNA ziba zikulosinze ate ne nkubuulira mutandika okufaanagana zino tobalaba nko bafaanagana genda ku poliisi ekatoba kubuulire bakebera abalongo babiri ng'omu wa musajja omusi wa musajja kyogamba omukyala yebaka n'abasajja babiri ekiro ekyo oba bwe yava ewakwezi n'agenda no DNA abakyala abo balina DNA nyingi ezibabaamu okusinza ku basajja bakozesa naawe olina z'omuleetamu okimanyi nti bw'okwata ku mmeeza kuno olekako DNA eyo kituufu ate lwaki bw'ogenda bwe mwegatta n'omukyala tomulekamu DNA eyo kituufu oba kakati mumutinkiza butinkiza DNA kati kangende ku mateeka amateeka g'eggwanga gano gagamba ssemateeka article ennyingo eya 33 nti buli kintu ekinaakolebwa ku mwana kebe kooti ng'esala omusango ogulimu omwana erina okutunulira kye tuyita the best interest principle. Etteeka ly'abaana the Children's Act ligamba nti obanga okwata ku nsonga eziri ku mwana tunulira kye tuyita the welfare principle y'omwana. Okebera ono omwana DNA, is it in the best interest of that kid? Ye kid abata yina option. Exactly. No, ayina option. A kid is a human being. You can't just carry a kid nga bw'otwala chatto. Twaliwa nti mujjeeko omusayi mukebere. Kale nzikiriza omukyala yayenda. Abazungu teba-adopting abaana ne babeera nabo. Baba adopting. Kati otabula biki oyagala ki? Kati ate bwe mbanga namufunisa honorable nga weebweru. Yera ngamba nti omwana wange. Ekyo kiranga maama we yasazeewo. Nga tukizigana maama we yasazeewo. Ne tugamba nti ate tukebere. Oli musajja muganda de basudde omanyi ke yayimba. Yakugamba gwakyali nani nyoko odigidanga omanyi. Kitaawe nkeera kosima okyakijjukira. Maama we wasalawo nti omwana si wo mute. Naye tokwata mukyala wo waka kumutandika kumulumya pressure eno omwana nga tanfaanana. Idiot akufaanana eki. You see, fa abasajja abasajja tulina okumanya. Yes, I'm telling you. Mujja kulwala emitima mwabike. Nze munyagwa seekubya pressure. Tokebera baana. Nze sikola kavuyo waka. Bwe ntuuka ewaka ng'obuliri sibwale nga buliko enfuufu nkunkumula wano wenteeka ettama ne neebaka. Gwe biribira n'obirekera oli. Omukazi bwankuba akayi simuddiza. Nga weesirikira. Bwe maga nga teri andaba nga ntambula nga ngenda. Bwe ndaba waba waakulaba. Waba wandabye nnyina okulaga nti ndi musajja. Waakiri nsamba fulasika neekuba ekisenge ne ngenda. Nagamba abadde amusi. Abadde amusi naye ng'osambye fulasika. Ng'osambye fulasika. Temukola buvuyovuyo. Nze bankubako oluyi ne neetambulira. Omukazi kyakkuba oluyi ne lukuluma. Yalunkuba n'engamba nti no wali omukazi ayinza okuba oluyi ne lukuluma. Tekisoboka. Abasajja balina engalo zino ezawaata emmere. Omuleka. Abasajja mu kulyetinga emirembe ewaka muve mu buvuyo. Tebugina kye bugenda bayamba. Obadde okimanyi lwaki abafiira mbinabiro b'abasajja bokka ate bagagga? Mwana wattu ne weebuuza nti kiki? Pressure. Omukazi muvudde mu bwavu, mugaggawadde, omujjukiza ebyedda. Gwe mukazi gw'oli gwenze nakwata ne gundi luli. Era nze ngenda kugoba. Nina abakazi batujjukiza. Abakazi babatonda batyo tebasiima. Batujjukiza. Abakazi olina ekisajja gwe. Koezi kankubulye bwe wasanga omukazi manya olese leader opposition ewaka. Ona libo yogedde akantu akatuufu. Bwe wasanga omukazi manya wako olese leader opposition. Nafudde waka sawa 10. Nga bukya. Batufubutola mwenda. Ngiwaka wansobedde. Nefuluma sawa 10 envaayo. Wasanga omukazi manya olese leader opposition and fucking the leader opposition ata yono n'abaana abasinga ne baba ku opposition kati ku choino okolo kuleka wakanga waliwo emirembe leka leader opposition yetaayi egukiriza n'ofuluma n'ogenda nze government eri mu buyinza nayo no leader opposition nete mulwana n'abakazi kuleeta buvuyo waka tebigasa ebyo mbaleka abakazi mbeere nabo bulungi tetulina kyakukola Katonda yabatondera be baffe naye mu disorganize amaka DNA mubyagaza ki omwana akuyita dadi omunakuwaza otya n'omugaa siri dadi wo bambi n'anakuwala you people become human olwokuba ali emigaati gyo olwokuba omwa school fees omwana muganda omukazi akuzaalidde abaana bano omusiwo loosi eriwo ngenze ku mupiira okusamba omupiira nteebye goolo nya banteebyemu emu nteebye ssatu banteebyemu emu mbasi wangudde obo wangudde naye badde tusuubira kuteebamu ebyo mbiveeko kati gwe kwezi wakatabaala emirundi emeka okyagijjukira sinza gibala naye baba nabakebera abaana DNA sisobola kebera baba
yakola embaga makeke agamba emirundi gye n'akatabaala ebweru sigimanyi ate ogitegeera omusajja abalirwa enzaalo muwulira abasajja abafirika musajja abafirika babi nnyo so kibi nnyo abakebedde abaana mu mugenzi Segirinya mwatyobodde omufunga mufu ekyokubiri omusajja yafata kugambye nti abaana si bange munakuwaza abaana naye ngaekibamenya kirimu byanfuna Segirinya nga former member of parliament ayina pension wa milioni 320 waliwo n'amabugo g'abemupi milioni 17 anti baagala ba administrators babatuufu bazibawo kati mwaba waliwo abalowooza nti bajja kugobako abaana bazigabane ebyakisiru bye balimu kale maama w'omwana oba omwana si wa Segirinya kati mukitegedde Segirinya yamwagalako kale muwa akasiima olwekyo akaseera ako ke yamuyisaamu yasanyusa omugenzi era omugenzi teyakomplaininga ebyo mubireeka ne mbivaako bannayuganda ebyo mbireke kale bw'atyo honorable bw'abagambye muve kukebeza abaana Abitex obiwulidde wavaayo nga n'entegetege zikufamba muganda waffe Samona yatwala Costa yakomawo na lawumu bajja kwetta abantu bajja kwetta ebyo babiveeko naye nze nasalawo abange sibakebeza nange ani akebeza omwana abaana bonna bange nze munyagwa sireeta kavuyo w'embeera abaana bonna bange era nze kitaabwe honorable manyi nawulidde omukulu Bobi Wine ogambye nti nno ogenda kufulumya ekibiina wiiki ejja era ssebo gwe president general awedde emirimu tuli mu kuteekateeka n'ebbendera nziraba zonna zitandise okwewuuba ate honorable onyiridde luno neyanziza osinzira ne bwe wali mu parliament simanyi ennaku zino zobeera neyanza mukama wange abasajja bava mu parliament ndi basiwuuka ne babeera desperate abe baali banoonya emirimu naye omusajja onyirira nze nsobeddwa n'okusoma ffe tetujjangako mu struggle muno ng'ekigendererwa kyaffe kubeera bamemba ba parliament twali tumanyi tugenda kutwala obuyinza kati politics bwe tulina olwaleero buli muntu anoonya kafaali emu abo baali banoonya emirimu don't waste politics kati ali vulgarized buli omu ayagala nange mbeeko kansala mbeeko kino nange ndi emu ebya struggle teri abiriko buli omu olubuto lwe struggle kati kyova ayingira mu politics nga olubuto lwe struggle naye era bamukuba akalulu asiiwuuka yes because ye agulabanga mulimu politics nze bwetwabeeramu empinga tumanyi nti omuntu bamugula ssente ng'agula embuzi we didn't expect that naye siina buzibu amoke kati honorable ekibiina ekyo kyogenda kutandika si kyengenda okutandika kiwatandise kibiina kyawedde mukolo gusigadde gwa next week kulaga bantu naye munawudde omukulu Bobi Wine ng'agamba nti no mutandisewo ebibiina kumulwanyisa yasoose okukola ekibiina era yagenda okusembayo I don't think nti honorable Bobi Wine eyo line alina ogikwata tejja mumuyamba kati naye bamuleeta kulwanyisa Besigye oba oli awo eyo line tagikwata bwemwaze mulwanyisa eyo line temugikwata puliizi baganda nga banupu line temugikwata bagikutte dda mbasaba mugireke omanyi kwezinze mbatiitizi siriimu nkumanyi neera nze omuntu ayagala okuntwalamu eyo blackmail nkusekerera nenkuta kubanga nze ojjukira kuwangula kubwa meeya ekawempe nagira ku SDP wali wakava mu ssomero wakatandika butandisi kukola ku radio sibu nange siri muto yakanjiridde nali nakasooka okukulaba ekyo kyoba oyogera nga wakatandika nga okola ku radio nawangulira ku SDP kyogamba FDC nali sigiraba wali ogiraba nasooka mu DP Besigye nga nagira mu reform agenda nempagira Besigye okuva mu 2000 n'agenda mu exile South Africa ne basinzire ne bakola FDC sagiyingira twakola SDP ne mukulu Mabikke nenga tutuwagira Besigye yes nga muli ba SDP ne njagala ntegeze Bobi Wine some of us we own our heads emitwe mwagisigaza tetukulemberwa tutyo gwe okunkulembera nyina kuba nkubyemu ttooki emala yes njagala nkutegeeza ensobi etagenda kuddayo kubeerawo bannayuganda bantegeere bulungi tetugenda kuddayo kuteeka amagi gaffe mu kiseera eki kimu batubba akalulu muwagira gundi bababba akalulu alinnya ennyonyi agende Miami awuge ye ng'ali mu kuwuga yadduka awuge mwe musigale no mu maziga ekyo tekyaliyo ffe twagala Pulezidenti Museveni bw'oba omulwanyisa nti manya olwanyisa NRM ne UPDF ebyo by'obulwanyisa tosobola kumuteekako omuntu omu ali ani serious n'amusobola ffe tugamba tufiridinge ba candidates b'opposition nga 6 akena akwate lango ajje n'ababaka gwe tusindika mu West Nile naye tumufune
oba muli ati oba ni yakuteteeso tetulina problem. Yes. Bobi Wine nawe goba Buganda ogyewulira ginywezi. Oba ani akute Kabuleeto oba atwatira Bunyoro aginyweze. Mugisha muntu ada yakwate gyakwata. Nange Munyagwa tingatinga nga ekibiina tekinanzikiriza kwesimbawo. Nenga kyampadde tingatinga nange njole wenjola. Webale nnyo. President amateeka gagamba omuntu okuwangulwa president yeetaaga threshold ya 50+1% okutwala obuyinza. President Museveni tumu-stretching tumulemese 50+1%. Nga mwenna muzze. Etuze bwe tunamaliza return leg tutuule mu kisenge. Kubanga return leg baba babiri bokka. Tukanye nti banaye katubeere ku makwani kugundi. Naye mbalayirira Baganda nga banufu blackmail mugireke tejja kukola. Ffe be mulaba tulimu face bbiri. Tulimu tuyinumba Munyagwa looya ne Munyagwa owebwayise. Simwe musoso okubeera muzigeto. Ffe geto twazibeera mudda my brother. Don't toe that line. No babaga kutoinga lane eyo. It's okay. Mugisobola nayo. Ffe tetuze kulwana n'abannaffe opposition but si kugamba tuyina gwe tuti. Yes. Ayagala atoinge lane eyo. Bwana ayagala atoinge lane. Mufafwagane. Kwezi twatandika struggle eno nze nyina emyaka 46. Maze ku struggle emyaka 26. Ng'ogirimu. Yes, ate nze sibadde mbwa weeyotera mu struggle. Mbadde gonja wakalira. Obyawulo oli Muganda bulungi. Mwe mugenda wali ku front line. Oli Muganda bulungi obyawula. Bitegeera. Embwa weeyotera ku kyoto ne gonja wakalira obyawula. Akaliro weeyotera kaba katonotono. Uliriza. Embwa weeyotera ne gonja wakalira obyawula. Lwaki si byawula? Embwa bwe beeyota ebeerako wala. Tesiriira obwoya. Kituufu. Naye gonja abeera wali kumpi. Nze mbadde gonja wakalira. Ebbanga lyonna. Teri agenda kunsomesa struggle. Taliyo. Ate nga bakagiyingira. Atubadde mu struggle nga balala badigida. So don't teach me this struggle. Basaba Baganda banga banupu with all due respect. Temutowinga lane ya blackmail. Please, amapesa munyige malala temunyiga ga Munyagwa. Nze tondaba nko munupu. Nali nsobola okujja nengula ticket. I didn't come. Because in the natural I'm not a hypocrite. Nze siri munnanfuusi. Yes. Kyenjagala nkyagala kyesagala sikyagala. And that's me. Gwe Katonga wandabye eyo. Naye ate nkugamba mukama wange asembayo w'ebyobufuzi Dr. Besigye. Lwaki wamuvuddemu Besigye kusala? Ate naye problem neera. Natandika okuwagira Besigye nga ndi mu DP. Besigye najja mu FDC, nakola FDC ne muwagira nga nze ndi mu SDP. Besigye nansimbako omuntu ekawempe mu FDC ye nenze nasigala ndi muwagizi we. Yes. Nze Munyagwa siba munnanfuusi. Wentuula nawe nga kamanda ntuga tukwatera ine eno ngambe eno ngamba kale kamanda nze kankwate ntusinkane wali. Tuleme kuyita mukulu. So njaga kutegeeza blackmail tajja kutuyamba. Abanabi basinafa of opposition. Kwezi European Union eina moto yayo. Moto ya European Union egamba invariant concordia. Olungereza ngole seruliro nyino. Anti nze ndiroya ate we makerere. Ulisi lwa baluya nawe. Nze ndiroya ate we makerere. Gonza amatandi sokundetera. Atandi sokundetera bintu. Olosina lungereza. Eyo moto ya European Union egamba invariant concordia. Unity in diversity. Tusobola okubeera wa NUP, owa PFF, owa FDC, owa UPC, ne tufuna we twegattira. Yes. Ne blackmail eyo tekola. Temugigezaako. Kakati ate waliwo enkola. Eyo gamba nti Africa kakati ebyobuyinza twabivaako twagala kufuna ababaka abanatusobozesa okufuna sente za iPod. Kakati bwe bujego buli mu opposition. Munsonyiwe for lack of a better word because it's such a strong. Abantu bo opposition bagwegwenyuse to the extent walolabye ku firimu gye bayita Money Heist. Sigirabangako. Bano bagita mane ki? Bano bayaye bagimanyi. Bano bayaye bagimanyi. Kakati firimu eyo abasajja balumba bank ne barobinga sente nga nnyingi. Waliwo ababakubira enduulu awo bakwate ne bajjako obusente ne babukasuka mu bbanga. Ne busasaana. Yes. President Museveni ekyo kye yakola ebibiina by'obufuzi eby'opposition. Yabateerawo sente ziva mu Electoral Commission. Yes. Bw'oba olina ababaka 3 billions worth. Ababaka 2 billions worth. Kakati n'abagamba ate omwaka ogusembayo nga tugenda mu kalulu tujja zigabana kyenkanyi. Ojja kwesanga Nasumani basali wajje mafunye billioni nga 7. Katonda wange. Kati ebibiina by'opposition ne biva ku struggle ennene.
ne bitandika kutunulira okugujubana no si kutunula okwesiza ekigambo ekiri light okugujubanira akasente kano scrambling for those cramps obukunkumuka batanga okugujubanira akasente ako struggle nene ne bagivaako ne kiba kirwadde mu bakulembeze b'ebibiina by'obufuzi oliba okumugamba nti va kuba party president akuba omugono akuttirawo akutula esabiro kati ne tujja kuba MP buli MP constituency ye struggle ye awo afiira exactly naye teri basinze kutabula opposition nga MP bw'aba wa NUP n'alaba nga waliwo wa PFF agenda omuwangula atandika gamba bakolera Museveni era bwe kiri sebo nanga atudde wano banga nti nkolera Museveni those are idiots naawe naye blackmail tajja batambuza ene wenze munyagwa sitya nze n'ekibiina ekipya nze party president ayagala blackmail ekibiina ekyo honorable bakiyita bati leka maleyo let me finish nze n'ekibiina ekipya nze party president ayagala blackmail yita kwezi blackmail me nkulage omuliro bwe gunayaka yes nera nze njagala I dare anyone abayita abagwenyufu b'empisa abawemuzi tunula mu kamera tisa mutisatisani mwe twatandika olutalo luno nga muli wamu nze nali Makerere mu mwaka ogusooka Nobo Mayombo nanjiga satula na bibuuzo ebyasooka nze kwezi nagenda mu CMI mu dungeon nga ndi mu mwaka ogusooka e Makerere ne bakuteekayo twagezaako okutabula laale ya Museveni e Makerere n'Odongoto omanye emigga gyatuyitako mu 2,000 nga balala banywanjaga bwe you blackmail me you start ayagala atandike we are not here to attack anybody ne bwo oyagala tandika bofafagane I'm here and I want to tell you this teri agenda kutujja cause yen teri ekyo lanja kubategeeza tugenda kufuga eggwanga lino waliwo abagamba nti nno ebibiina ebimu bikolera President Museveni nga byerulira mu hose ekkubo nga bakuba buli munda byabufuzi anti kakati nayo reverse psychology ate nga bagitambuza abasiru Museveni ye mujega asasule ebibiina 10 bigende ngono agende mwaluwa nga agamba bana government eno nzibi ono agende jindi agamba eno government nzibi bana ono agende eno agamba naremba kati bongere narembu ganzi bisajje bitategira bibitambuza propaganda afuna muki tewali yandi agadde musigale mmwe mukatebe kamwe kamu abantu babadde wano nga bayina sente bayina kigate batambula gwanga kati Museveni ayagala ave ku mmwe afune ffe bamunyagwa bamanyi ba seasoned politician oyigene ku TV oyite kweze mugambe no government nzibi nga Museveni yakusasula tekisoboka ekyogirwa abantu ab'obwongo obutono nenna kugambye mediocres fear competition bwe mbambadde mu parliament nga nkoledde abantu teri lwaki mbanze owa DP amfuukira problem ng'oliko byolaga abantu bino byenkoze exactly nze kankuwa example okuwangula owa meya bwe Kawempe nawangula owa FDC nempangula owa UPC owa NRM nempangula owa DP nempangula owa Suubye y'abalukwago bonna nabakubiramu bonna no batwaliramu nga nze ndi ku SDP because nali manyi ndi capable. It's mediocres who fear competition. Exactly, because they are mediocres. Ngamba tenti okubeera MP netaga kadi eno, okubeera MP nyina kona kadi eno. Kubanga tokoledde bantu nawo ukimanyi. You are mediocre. Magala gendera mu kavuyo. Nebo bango okoledde abantu obalaga byokoze. Bino binyona tobina oyaga kwambala ovulo. Nambulero oyitira okwo. Jemwanyo ku namboze bannange kiki kya mutuuka ko. Anti namboze simwogera ko olw'ensonga ebyemu mama wange yenuli ati namboze. Bambi. Namboze gwe nawe yeka mu nupu. Right okunvuma. Ne mama ubambi ngana yatuka ku kizibu. Nedda kwezi lezi. Tumuleke. Kwezi ndeka. Ekyo mama yakingamba. Nambo omukyalo oyo mulaba wafujjo nganzi. Tomwogeranga ko muleke. Muleke mama wo. Muleke namboze. Ye amanyi mukama wa mutuusiza. Kwezi bireke ebyo, bireke. Togenda yo. Kitegedde munnani. Nja kunyiza ddala mama wange oli omulala. Tayagalira ddala muntu ayogera ku mukyalo oyo. Tamwetaagira. Leero oyo ne bwanvuruga atya mutunuulira nti nze ne nvaawo ne ŋŋenda. Kati ye tamanyi lwaki nvaawo ne ŋŋenda. Newe mbeera ku TV n'avuruga ntunula nti waliwo yali agenda okuba alunda kasola ekikopo kya caayi n'akiyiira nze.
naye Kasolo yeewuunya munyaga okusigala nga ndi kamu era agenda kuyira Kasolo caayi yakwata nze ow'olubuto olunene nanjiikira yabula waayita yiikira nze olubuto nanjokya Kasolo n'agamba ni munyagwe neewuunyiza mugamba namboze muleke oyo maama muleke namboze agende oyo gwe naleka avuluge era ne wavuluga ntunula butunuzi ne neetambulira ne ŋŋenda maama wamwagala nnyo nti nalagirwa oda zaava walala toyo muleke gwosaatuuka oyo muleke manyi bana bakyala abakuliriza ebyemiziro n'ebikave kuwondo sijja kuyeretera bizibu kanve ku bizibu tujja bisobola ensonga endala ababaka ba parliament aba opposition nga bayitiridde bagoba mu bitundu babatwala kaguddeyo n'olaba abamu tebabakkiriza na kuziika kati kwezi kankunyonyola ensobi egenda okukolebwa mu Buganda FDC yagikola mu Teeso mu 2006 FDC yakuba Teeso ne bajejo dongo mwe bagendera nga one wanguddeyo FDC yayera Teeso n'egimalawo FDC ne relaxinga ngeroza abantu beteeso batwagala ababaka tebakolera abantu akalulu akaddako twazza basatu okuva Teeso babaka nga 19 nkubuulira ekigendo gwa ku babaka ba Buganda mujja kuwoloma wano batubye naye nga babaka babakubye nga babajjeewo bonna mu kifo ky'okukolera abantu baddanga wali kavule kubugwiriza mukulu kusiba kajegere kuleeta luwalo kutuusa luwalo wa mukulu webale basoga nga namwe mwayiga Oluganda president webale mwayiga Oluganda namwe nga kirungi badda mu kutuusa luwalo abantu abakulonda balina bye baagala wabeekwekako oyambala bye ovuro Kampala nkulayirira mwababaka mbabuulya ekigendo bagwako abantu abakulonda bye baagala obimanya ebizibu byabwe mwafuna ssente mukyakalira eno Kampala bwe mukwateza president bwe mukyakala kasitofuna yakade n'oyambala kyovulo nga gwomaze n'ogenda wali nga gwomaze nti nze mudayi sitwago bwenjiriko mujja kulaba ekizibu ekigenda okuggwa wano kyogamba nti no kuno tewabeerewo ojja kulaba toliiwo Haji Sebaggala ojjukira Haji agambye wali wazze Kampala nalimu walimu Sebo Haji namuvugako ng'anoonyobwa mmeeya wamuvugako mu kaddudu nange siri wako badde simanyi nti wali wazze ojjukira Haji agambye nga buli Haji gwakoonako bw'ati akalulu akuba kakuba obijjukira twawangula Kampala division zonna ntuzitwala na buli kimu kyonna ntukitwala Sebaggala bwe yajja ku bwa Lord Mayor abamumala emyaka 5 bw'ati bwe twadda NRM yatwala buli kifo kiki mwalira kisinga nze nabeera Mayor Kawempe nenga sinda na kansala n'omugwe mpisizaamu nga bona asatu be NRM kakati kyenkulaga nti opposition kyekigenda okutuuka ku babaka bano abasinga ojja kulaba ojja kumbuulira nti embeera ojja kumbuulira ajja kujjanga banzibye naye nga tebali bye bamubbye badduka mu bantu basiiba wano kwambala ovulo abantu ne basigala abantu babalonda omubaka n'obulwayo wadde si mmwe mulina okukola amakosi imwe niyo omubaka ku sente ze zibaweebwa n'obulayo kyoddiza eri mu bantu nze kwezika nku ekyokulabira covid bwe yajja wano baayisa ekiragiro gavumenti yakuno nga bumanyi bwetasooka kulaba kikiriga bantu nti buli katale katalina mazzi bakaggale ne beerabira nti bwe baali bazimba Northern bypass amazzi agasinga ku lukubuto baagasala kati abantu nga tebalina ssente zeetoolooza amazzi gasaza omanyi ku Northern bypass tosobola kutema mu kusaza amazzi olina kunoonya ekigoma we kiri oba kiri kilomita 2 ovuga erayini ogitwale ku kigoma gayite mu kigoma wansi ate gadde kandi baagamba butale bw'ekaleero bugali kwezi nakozesa $5,7 okusika amazzi gateeke mu butale obw'enjawulo kiki 57 ogula materials nenteeka taapu 39 mu Kawempe nalaba ne tanka ze wagula ng'amazzi gaabwereere nga saagala abantu baggale butale bwabwe kyekyasigazawo butale obwo nali manyi covid wa myezi 2 biggwe nasasulanga biiru ya $225 kwa 28 buli mwezi sente wazijjanga wako nali nakigwamu sikitegedde nga manyi kijja kumala emyezi ng'ebiri kikole ki kigende lockdown yatwalwa mwaka naye avuwala olw'amazzi ago naye nga kyesaagala basaleko amatale amazzi bagasaleko obutale babuggale era wakirwanyisa nakirwanyisa naye omubaka n'obula ekyoddiza abantu weekiti
Olaka kulinya nnyonyi kugenda bweru na kwambala ovulo. Bajja kubayuliza ovulo ezo ku mubiri ojja kuwulira. Bamulesa n'omulambo. Bagenda kubayuliza ovulo ku mubiri. Oyo omuyani. Nsaba Oshabe. Yawona. Ovulo bajja ziyuza. Nkubulya bambalire mu bbiribiri. Funa jini ogiteekeko oteekako ovulo. Ovulo bajja gikuyuza. Ovulo bagiyuza osigale mu jini. Abantu bano baagala bitono. Bakwedde emmotoka ya miliyoni 2 gulako ya 10 gwe ne famire y'omutwala eyo. Kino 10 kigulemu ambulensi. Oddiza abantu. Mugabane kuba tuli mu kunyigirizibwa ffenna. Oba okitegeera n'omusaala bala ogambe nti kale bampe miliyoni 4 abiri zino kazikole ku famire yange ze n'abiri nazo kazibeerewo nazo ziyambe ku bali abantu bange. Abantu bafuna ebizibu ebimu byotayinza kuba nenya nti lwaki babifunye. Abamu bali kuzihayo abantu bafuna obubenje bakola nga mutuufu olaba talina bwajja kuyambibwa okujja nga gwovuddeyo ng'omubaka n'oyamba. So omuntu okubeerawo nga tolina kyoddiza abantu nti olowooza ovulo ye neetaasa kiyinza okukalubamu. Bw'ozifuna ovulo n'ambuleero ojja ziwulira. Ojja kuwulira. Mujja kulanga kwekwasa gundi yankubiza gundi yapanze ne abantu bajja bakuba. Abantu bajja bakubanga kubanga abantu banyiivu. Hona lebo tugudde ku kizibu. Kakati ate muganda wange Zambali nawuliranga naye aloma buno banange ngenda kugenda mu PFF ngenda kugenda ludda wa akati muntawanya sente muzinsaba zirina Zambali yabyogera ebyo bwe nawulira. Simanyi naye nasulawo omulimo gwange naye kyemmanyi ekirina mu kutawanya ne Honorable Latifu ekibiina kyonna kirina okuba n'ennono kwekitambulira. Ate waliwo ennono eziri cross cutting ziri mu NRM ziri buli kasita kiba kibiina ky'ebyobufuzi gye ziri. Ekibiina ky'ebyobufuzi omuntu agula kaadi be babeera bannannyini buli agula kaadi aba aguzeemu omugabo. Obuyinza bulina kuba mu abo abalina emigabo. Kaakati omuntu yenna ayingira nupu ng'asuubira obwenkanya katumusabire simuyinaako buzibu. Obwenkanya babuyina naye babulaba mu ngeri ya njawulo. Kaadi mukulu Zambali kye ategeere ku nupu egabwa kakiiko. Si BFDC ebya Besigye yabanga merit nga ye kuyisaawo basegirinyaawo babeeranga mu FDC omu nga beegiriisa naye nga tebalina na lwataano mu mpale. Nkubuulira Besigye oyo mulaba. Besigye simulabanga. Mwanga Kivumbi singa teyali Besigye Mwanga Kivumbi temwani mule mu parliament Katonda ayisiza ku Besigye. Sina limba nyitu no Mwanga Kivumbi yerwana. Mwanga Kivumbi ebutambala akalwake basazaamu yali wa kusatu. Yali wa kusatu. Ali okubiri yali musajja we FDC bamuyitanga se. Bamuyitanga ne musajja oyo yafa Katonda amusaase. Bambi. Kwezi ne bagamba by election ne bagirangirira. Bwe balangirira by election Mwanga Kivumbi katalina chance. Besigye n'ayita omusajja we FDC. Yamuyita Katonga naliwo nti namugamba kalwa kaveemu. Ate nga yali wokubiri. Nkuwulira antu ali mu F4C ne Mwanga Kivumbi. Nga Besigye agakulaga mutima nti buno obufosi kyekikulu wabula opposition yawamu kyekikulu. Besigye n'alagira omusajja aveemu. Omusajja n'aganda kubisiza ebipande byange bya miliyoni meka 5 nkubisiza bino. Besigye n'amugamba ngenda kuwa miliyoni 28. Besigye yazitumanze ku total ensambya. Yazitumanze miliyoni 28. Nengenda nzireeta ne tuzuba omusajja naliwo nti Besigye n'akwata loole yakola campaign n'agiragira bagitwale wa Kiseka bagiteeke mu buli kibulamu. Ne bateekako n'ebyuma bipya. N'agamba Haji Obedi oyo gwali ne mukomera. Togenda kudde kujja Kampala beere Butambala paka Kivumbi nga wangudde. Kivumbi bwatu wajja mu parliament. Ate wandi mulabyeko singa Besigye teyakola ebyo. Yali avaayo. Nekati bona ati gwenda banga alwanyisa banno okufa obukooti. Ona vimba. Tamanyi gye yavuwa. Ona vimba abogola ki ebintu emu. Omanya abanyankola abo balina olugero. Actually nze manyi olunyankola. Manyi olutoolo. Manyi olukiga. Kati mpulira abajega abamu bagamba oyo Munyarwanda lwaki ayogera olunyankola maye Abaganda muli bafala. Kankubuulire Abaganda muli bafala. Gwani yakugamba nti okubeera omuntu olina kumanya lulimi lwambwe lwokka. Tekisoboka. Nera ne weewaana lwaki oyo amanyi luli nze sirumanyi nera nze w'amaanyi. Idiot. Nze manyi olunyankola.
Abanyankole bagamba ekyebazuba n'obworo n'obugumba. Kinziriremu. Ekyebwazuba n'obworo n'obugumba. Obworo bwe bwavu. Yes, na n'obugumba. N'obugumba butazaala. Yes. Nti omukyala aba amaze akaseera nga tazaala. Namala n'azaala aba takyajjukira nti yaliko omugumba. Yes. Omuntu waba mwavu emyaka nayo gibaana. Naye kaagaggawalayo olunaku lumu. Atandika okwawuza naye mwe takisi muzirinnya mutya. Nze munsobereze nansana bw'ogenda mpaaka ozera bw'otya. Ndaba zonna zirimu ebikuubo zifaanagana. Atandika okunyuma ebibozibozi eby'obusiru. Sajja yanjerega jjo nga nakagula emmotoka empya. Nangamba nti kwezi emmotoka empya ogirabye bw'enyuma. Koze ssebo ngiwulidde. Kati ffe bwe bulamu bwe twagaliddemu. Kati omanya yavuwalamu akabanga kanene. Yali muwavu nnyo. N'akwatayo obusente. Kati mugagga muvundu. Kati yawulira nti nebiri takyabijjukira ekyebazuba n'obworona n'obugumba. Nze manyi Olunyankole. Nze nsinga muhoozi oyo Olunyankole. Musajja atendekana Olunyankole mu basement. Je n'omuhoozi namugambye ajje muwengero mukaaga bwampa ansayaza antwali mu basement. Naawe oluyige. Ampeyo olugero lumu bwe lunnema antwali mu basement. Nze je n'omuhoozi tansinga Olunyankole. Kyogamba nti omusajja alutendeka n'abasajja. Je n'omuhoozi tasobola kunsinga Olunyankole. Tasobola kuntwala mu basement kunsomesa Olunyankole ndi musinga. Gujjo mutwala. Asinga Olunyankole taata we. Oyo yalutegeera. Oyo alumanya amanyiriro lw'Abanyankole abazeeyi abedde oluzibu. Oyo amanyi rungi oyo. Oyo amanyi rungi oyo. Oyo amanyi byayogera biri. Naye nga kyengamba ennimi zonna ezo. Lukonjo, Lutooro, Lukiga, Lunyankole, Lunyoro, awo tolina olulimi lwongeyamu. Kakati Honorable okulonda ku bwa President General. Ekibiina kigenda kutuuza delegates conference oba muyina enteekateeka ey'enjawulo gye mugenda okukola. But what's wrong with you? Ekizibu kyo ki? Kyakumanya bintu ebyo. Nkugambye ekibiina kyamaze okunonda nga President General. Ate gweyogerera mu future tense. What is the problem now? I don't know what's the problem. Omukulu mugambye nze President General w'ekibiina ekyo. Neera ngenda unveiling. Kiki oyita unveiling? Okukyanja. Ngenda kwanjizibwa eri eggwanga. Commander in chief. Goloza bendera nze nazeewadde zino. Nze nzireese. Listen. Olabye nze nzireeta. Listen, let me finish. Olabye nze ndese bendera zino. Twabana abakulu babiri bagambe nyina press conference linda. Bane mukwate bifaananyi bino bisebo tuli bijjukira. Omukulu atuuse mu State House temukita kyakuzanya bannange. Esebo, this is a historic moment. Webali nnyo. Nze President General w'ekibiina ekyo agenda okulayizibwa omulabeko n'amaaso go ne kabineti yange ne ofiisi ojja giraba mu butongole ensonga zitambule. Esebo neera ssebo olunaku olwo nkusaba tuteekeko ekirala kyonna tugenda kutegeeza live mukama wange tomanya munnange osanga nange ndifunayo bukunkumuka tewali buzibu munnange tuteekateeka ebintu bino mukyali eyo muli mu ovulo mwambala ffe tuli mu kwetegekera bintu exactly kwezi waliwo ajja okulabe agire omanyi waliwo kye bayita sour grapism. Sour graping ye muntu wali olabyeko omukyala n'omukwana n'akugaana bangi nnyo batuganye bakugaana n'ogamba nakyo tekinyira kina n'enkobogo kirabe kiyisaamu maaso anti nkubuuli abasajja abamu omukyala bw'amugaana gamba nkuwonye na bwonyo olina n'enkobogo ekyo bakiyita sour graping. Waliwo ajja okugamba kakati oyo olw'okuba akimumanyi agezaako okunafuya. Njagala nkutegeeze kwezi mu kinaana walina emyaka emeka? Alina emyaka 9. Naye wali owulira ebigenda mu maaso kweri? Ebitonotono ali mbitegeera. Jjajja kitange yali munnabyabufuzi. Wali obitegeera? Ebimu. Mu kinaana singa baakubuuza ku Museveni ne Ssemwogerere ani alina emikisa emingi okubeera pulezidenti wandigambye ani? Ssemwogerere. Lwaki? Yali awulikika. Akitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi. Abansaba abatulaba tebakola ensobi n'emu ne batunyooma. Naye Museveni kati ye president. Baamukuba n'akalulu k'obwempi mu kinaana. Samukuteesa. Ntera okulaba Nupu n'anvuma. Oyo yagwa Museveni yagwa akalulu k'obwa MP mu kinaana. 6 years down the road yali president. Butereevu. Ffe tulina aya mu Kulaani
abakatuliki abo babawangulako the Roman Empire waliwo olutalo lwajja ne babawangula ne bakuba bubi nnyo. Allah nassa aya mu Qur'ani eri mu sura ya 3 n'agamba auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim n'agamba alif lam mim guribatir rumi fi adinatil ardi. Allah ngagamba ageza kulaga yagamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti wayi okyali abo abaloma babawangula mu nsi eyo okumpi. Naye Allah n'asuubiza Nabi Muhammad nga bagenda kuddanga abawanguzi mu nsi mu budde butali bwewala. Kati kyovula okyali abakatuliki wano bakyaliwo kati gwe kyotoyiza kimanya kuba twabisoma nnyo bintu ebyo tobimanyi naffe twasoma abasoma obwalooya twasomye ebintu bingi asibokka tusomye ebintu bingi nono politics omuntu amusomako ku lubaawo tetuduma budubi saali mu kubiwangala bisebo sini mu kubiwangala onali bunyagala kusiibula ndi musanyufu nnyo olw'akaseera k'otuwadde kwezi nsanyuse ndi musanyufu nno tolina kukifumitiza kubanga abantu babadde nange I'm honored my brother ate we balina okwagala Jeno Bigirwa kubanga nakulaba waliyo ekamuli ekinjagaza Bigirwa bwenkanya kwagala kulaga bwenkanya ku byayiseemu okujja mu blackmailing okole ekyomusaanyeewo bwenkanya. The reason why we have come with this party, it is a force of righteousness. Force of righteousness. Twakumalawo black obutali bwenkanya si bulungi. Gwe noyagala okube muno omwogoloza omutuuze Bugiro oyo yagendako ajaganye birthday ya President Museveni e Masaka ng'agamba President Museveni aweze emyaka 74 mbabulayo gumu aweze 75 n'ateekayo omusango oyo Bigirwa mbu baagala kooti ebakkirize bajje mu President Museveni erinnya balikebere namwa muganda wange yaŋŋamba nga mpitanga omugenyi omukulu ng'e neesala keeke e Masaka ne mugamba keeki sijja gisala Bigirwa keeke e Masaka wala Masaka wala bajja kunzitirayo sijja kutuuka Kampala. Bigirwa n'agenda e Masaka mu Nnyendo mbu asala keeki ya birthday ya President nemwa President wandisaze keeki eyo kumpi ne Kasajjagirwa tewandigisaze omanyi Kasajjagirwa bagitani Kasajjagirwa eba ekulengera bweti Bigirwa agenda awo asale keeki drone nejja drone yamusibiza mu Barracks Kasajjagirwa Bigirwa yamala omwezi mulamba nga bwali emmere tefuluma ng'ekyenda kyesiba omubuuze neera omubuuze nti bakujjanjabirawo bwe butalya chapati yangamba yitalya chapati Bigirwa yamala omwezi mulamba nga bwali ekintu ekifuluma anywa bunywa Katonda wange omusajja nga bamutuusa ku kizibu kanosanga oli ayakajja nadda ku muntu bw'atyo natyobola ono state agent ono onavuga drone omusajja watu yeevugira mmotoka y'empola naye nze mbasaba tebanteeko blackmail tebajja kunsobola nze bannaayo nkolera ku third law of physics wasoma physics nakola PEM wasoma the third law of motion Newton's third law of motion egamba ki sigimanyi onale buginnyonnyole for every action there must be an equal and opposite reaction. Bw'ojja osatuuka ekiro n'otomera ekisenge lise enze ndi mugezi toneerega eyo vaayo wasoma bulungi kwezi eyo vaayo ebintu byemanyi bingi bw'ojja osatuuka ekiro n'otomera ekisenge gw'okitomedde naye naawe olumwa nze nkolera ku Newton's third law of motion for every action expect an equal and opposite reaction. Nze analeeta blackmail wendi mugenda kufaafagana wendi